Sente za federation za sako bannange sijja kwogera bingi ku kintu ekyo kiri sensitive because we have a PR as a federation waliyo PR ajogerera. Please get time mwenna leave alone the bye muwulira mu nkubo. Kindly get time and look for the PR of the federation. Ababuulire buli kimu abalage buli kimu because we have them gye bali. Okay, ekisemba okuva mu nze abantu balina engeri gye bakompera ku minisita ebintu ebikuisa biti ate tumanyi I've seen any comparison nze ne minisita tukwataganira wa But aren't you like tired of that question really you guys No, so even right now out of respect I don't answer that question out of respect now abantu mubaleke mu relationships zaabwe you know so I don't feel like we need to poke people nga bali mu bintu ebyo bwe bityo bambi tubalekere privacy yaabwe yeah out of respect bambi. Lydia Jasmine wali mukwano gw'omugenzi radio n'akyaliwo Wizo apparently waliwo videos ezirabika nga Wizo is not okay oyogera naye yiwe boyogera naye ali mu mbeera ki nasembye kwogera naye sinasembye 2 days ago oyo muganda wange ddala wano era namubuuza you okay my brother ngali bulungi. However I saw that video and whoever records those videos omuntu yenna nga ali mu condition bwatyo nga public figure is so wrong because banegamba bwire wali ofiriddwako omuntu wo nga akuli wano mind you ono ye muntu gwe yali abeera naye every day of his life every day mu career every day leave alone the career newaka buli kimu bali bati so I don't think he's in a good state ever since that time then about getting over his brother we should give him some privacy whatever nga breaking it down at some point mumuleke let him be kwanga fena tuyita mu bulumi obwenjawulo oba wafiirwako maama wafiirwako taata muganda you know what that pain is so abantu batyo tulina baba ku privacy bambi how do you record someone in a state in a state like that kibi nnyo nnyo abakikola because of likes and comments really we should do better muganda waffe tumwagala nnyo era we got him bagamba mu recording ya eri gye yagenze kamera zibeerako 24/7 Anai, sagala kuba comment question. Babulire, just I've told you one thing to you get boba wavirako ku muntu. Try to understand people and let them be. Togera kulimbayo ne ba pastor mugembe. Bai mai maliriza no. Ndachika meke ndala. Emioka. Okay. Banziruka ku show wanje. Kulimbayo ne pastor. Abalimba bannaabwe we baluyita. So far. Bwe tolulaba. Lukuba. Tolulaba. Lukuba. Bewu nyenge gye wakwataganamu naye. Me pastor. Oyo pastor wange nsabira ku worship house. Nebigambo by'obayimba abamu balina bwe I know where you want to go. Kamba yambeko mba yangu is to the point. Olimba twalukola emyaka 2 emabega. Kati temu try nga refusinga somewhere we mwagala olunyigawo terujjaawo. Twalukola emyaka 2 emabega. So during some katiza mu church pastor yakayimba mwakalaba kagwenga viral TikTok. So that's how we decided to let the song out. Tuna nyimba by the way ne nyimba ndoza zenerabira ne mu studio so that's how we do. Mwebale nnyo kubeera mu kifo kino nammwe olwaleero mwebale nnyo supporting RAG nnyo kusupporting nga ku concert zaffe bambi kyakabini atulabye ng'obenze n'obeererawo RAG mwasigala mutati ku brief background gwenkolagana RAG bwe yajja. By the way tewali nyonyonyonyonyo kyamaanyi nti oba nti story empanvu. RAG is one of the artists I love most. Ndifaniwe nnyo ayimba bulungi the fact that mulaba nammwe kyakoze gaye okuba nti no ya breaking through okitegeera si kyangu okuvayo mu regions no breaking through and he's such a big dreamer he's hard working he's very talented ateeka muno mulaba musange wa nesimu n'omusange eri ku zi concerts e Kampala so omuntu ng'oyo yeetaaga support yaffe abayimbi baano naffe okitegeera eno concert ye nze njirabanga concert nakiyisa revolution egenda breaking kwega boundaries ezo eza regions and all of that so nze mbadde nina okumubeeramu maani
lwa naye bambi he's a good guy for me nanga abadde nga nsupportinga waasobodde despite the fact that tabeera wano nokyabeera Mbarara so yeah namusanga Mbarara actually si wano bwatwesanga ku bivulu ebyenjalo byo byemanyi tubeerayo nnyo ku extra concerts Reggie twesanga almost ku buli show e Mbarara so we connected like that. Why do you think Reggie's concert is being quoted somehow political origin? Ekyo simanyi. I don't know why people, and that should stop. Simanyi, I don't know what the logic behind that is. Bintu bya region, no simanyi bichi. We need to come as one as artists. We need to unite. Ebya region tebitwawula, ebya tribes tebitwawula, ebya simanyi bichi. Kuba abantu bangi bali wano mu Buganda nga si Baganda. Kitegeera. N'abeeri bali eri bangi era nga si, you know, there's no need of us segregating each other because of tribes and what, simanyi west, east, you know. I wish people could embrace music as a whole, as one language, regardless of where someone comes from, regardless of where omuntu avaawa. Tafa ku muntu wajja nofa ku music ku kyowulidde kyonyumiddwa senga tuli wala kuba nze ndaba abantu abatusingako musendera kye bakola tebajja kwagala Wizkid kuba nti ava wano ne batayagala David kuba ava wali babaagala bonna nti kubanga bayimbi ba Nigeria tuli bayimbi ba Uganda mututwale nga bayimbi ba Uganda kitegeera tubeere bumu bwe tutyo. That's the only way we can work together united as one regardless of our tribes, regardless of our regions, regardless of anything. Lydia obadde wakamala okola kosa. Why do you think the promoters babayo mu kaseera nga kana akakazigizigi ng'olusi n'ennaku ziweddeyo ne babayo ne beekyanga abamu ku bo ne baleetera ne ba sponsors okujjayo nno banange kambabuyireze kanziremu ku byange njagala neddiremu ku kyange wanange nakakonsati yange era osooke tekambigerezi saagala kodiramu bantu because I don't know ekiri mu kampu zaabwe sekimanya ate saagala mpe reasons nga sinnabakola research okitegeera sinnabakumanya kituufu ki ekyaliwo between the promoter and the artist. Nze neekaza kimu Katonda yampa promoter omulungi yasiimi tetwafunako buzibu ebyaddala neŋŋamba nti njagala kuddamu kukola concert I can't look any further okitegeera nti I think mulina kukolagana nga team ne mubeera open with each other transparency kye bayita transparency nga buli kimu mukikola nti temwekweka nti MTN etwaddeyo obukadde 5 eno n'ogamba 2 I don't know what reasons it is. Then kuwa example nti me ekyanyamba ne promoter wange we were all transparent, we were working as teams. Team ye yayasinke ne team ya LJ Music bali omuntu everything on ground fenna okitegeera buli kimu kosi buli kimu fenna and the mutual respect between the artist and the promoter kintu kikulu nnyo and also I think n'empisa kintu kikulu because ojja kwesanga nti nze ndabye nnyo sagaza abayimbi abasinga bajja mwita press conference eno atukengegena kukko okitegeera ebintu bwe bityo n'obutagira ddala bakuyite ku rehearsal ozimisinze mu mwezi gumu okozeyo busy so also ne promoter naye n'ogenda mu basponsor ne bakuwakana akasente omuyimbi n'omugamba kalala oba kwegamba that's what I'm talking about, the transparency and the mutual respect, the teamwork. Okay, Lydia, for me was yambi gaina show. Tubalabye abamu zibayamba naye si Lydia Jasmine. The music wange ye yannoyogerera that song. Teri kidala si. Anyway, that's the sobola stance. I'm not that kind of artist. Abazikola ne zibakolera. Era nga they choose it, so buli omu alina waakolamu ebintu byo which is still okay. Okay. Press conference nga zino abayimbi bandizigyemu bulungi nnyo ng'abamu tebabaddeyo kuba bamutunulira babawaayo mafuta nze tebalina mafuta ge bampadde because let me tell you anyway era nange nakifeesingako concert yange osobola oyita omuntu n'agakusaba kyo kituufu you know but then nze nandirowoozeza nti concert y'omuntu for example nga radio wano ensoose wano nange that was my first concert omuntu nga ekintu naawe olaba yakakikola twandizze bumu ne tukola bumu ng'abayimbi leero nze enkyajja weri ojja tegeka
nange oneetaage okitegeera so si buli kimu kirina kuba baneekyakasente abayimbi tuliga okwesapootinga si buli kimu kyaka olina omugenda agamba amafuta kati ogerala bakuzino babyogeranga naawe especially babyogera me have actually worked for almost every artist on their concerts buli omu muyimbiddeko nti no nebino ebyebyalo nti omuntu alimbalala n'omuyimbirako nogakamusurprising ngende muyambe okitegeera naye abasinga bannanga obulamu tebugwa ku ssente tuyige okukolagana wamu leero no bwategeka enkyalu jaba lulo no senga tukolagana wamu ekyo tukyogula tebo nakyogera ne bagamba tufosinga abaana tebo si za kufosinga naye gwe balamu tuli abayimbi bameka osobola tumalayo abayimbi 2 musobola okugulayo 2 abagula tebo nga regituguzeyo oba fefe gundi obaani concert ezijja nemwekwata kula nemusupportinga because pressure ebeerawo mwe temugimanya concert so bwe mba mwesupportize nga abayimbi first fefe nyini tulina okwesupportinga then we can call up on our fans okitegeera tetugenda nayo bannange ebya ssente ebya laavu musooke mubireke ebyo byonna byonna ebyo mubireke ebyo bya personal private wabula mwemere kumpagira abantu bampagira I don't know if I took ngenda nebaza buli bwefuna chance to thank Ugandans who all came out on 1st March Africana mwandagalavu and I don't take it for granted mbebaza mukam abana mawule you outdid yourselves bangamba bali baludola babana mawule in one place ngabanji nga bwe bali ku Africana for my press so I'm really humbled.